you can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. We stand against it as institutions. We stand against it as Makerere University. And from today onwards, allow me confirm and affirm that the generational leader, the only man, the nice gentleman, very smart for this generation and the generation to come is none other than the one and only, the husband of Babi, Chagulani, Robert Santamu, His Excellency. Thank you so much. We appreciate that. You've joined no regular political party. You've joined a revolution. This is war. We're now speaking at the memorial of one of our comrades that was murdered by the dictator. I said and I repeat that war is politics with no violence, with no bloodshed. I mean, war is politics with bloodshed, with violence. But politics, on the other side, is war with no violence. This has been mixed up ever since we got into this struggle. We have been met with violence. Museveni fears the people so much that he deals with us as a military operation. Basebo ne banyabo tubaaniriza naye nziramu kikatiriza nti kino kimwegaseeko mulina okimanya mulinye y'amagye kino temuyingidde mu kibiina kya bufuzi ekya bulijjo mbu eno DP eno FDC opposition. Ffe tetuli bu opposition, twawangula baatubba bubbi era ffe tumanyi nti ffe tukulembera Uganda eno. Mwe temulaba engeri gye tufuga Museveni, si atufuga, ffe tumufuga. So this that you joined is war. Luno mwegase ku lutalo, luno lutabaalo basebo ne banyabo. Ffe tetuli kibiina kyabo bya bufuzi nedda. Nze netegereza nnyo na trainingibwa ebyobufuzi omukulu gwe bayita Dr. Sebogerere yandaba nkyali Makerere za nasportinga wali luli awo mukulu Sikweyamanga afa nga nakafuluma mu university emyezi 6. Mukulu Semwogera ngamba nti nze nkwesize ngera kukwasa obwogezi bw'ekibiina kya DP nga ndi muto tutandika okwogerera ekibiina ebiseera ebyo byali sibigule nga kati nga tewali nateeka netwogera n'olwekyo ebyobufuzi mbiruddemu era sibivangamu. Naye njagala okubakakasa bannange nti netegereza President Kyagulanyi ono era ne musiimako ekintu kye bayita consistency mu byobufuzi. Mwami Kyagulanyi, you are an inspiration to many of us and many younger people in Uganda. Mbadde omukulembeze wagambe mbadde chairman wa district y'e Masaka. Naye abantu bangi be tuyina ennaku zino tebali consistent. Ojja musanga nga oli ayogera kino ekyayogera kiri sente bwe zijja ate akyuse enjogera ye ayogera ebirala. Mukulu Kyagulanyi tukwebaza nnyo
bonna Katoro bafuuse ba memba baayo ate abantu million ne millions abali eyo abatuwagira ba memba baffe abali eyo kwegamba kikulage bantu ki abawamba ensi yaffe kyova olaba bafekinga GDP bafekinga buli kintu kyonna kubanga bafekinga bakimanyi bulungi nnyo nti si bamazima bino lwaki bagezaako bikola bakikola ogezaako okudiscouraginga revolution bagezaako okukozesa propaganda bakimanyi nti bwe bavaayo ne bagamba nti kati tulina abantu miliyoni 18 oba olina abantu abamu bagenda kubeera discouraged naye bannaffe mwena mu ggwanga temugwamu maanyi mukimanye nti ebyo bye baliko bya kifere tebasobola nakubanga balina oba miliyoni 3 oba miliyoni 4 za members bye boogera bya kifere